n'omwoyo. Kyako kati amazzi. Kati bataddeko. Now they have put. Kakati tutunuulira. Now we are seeing ensi. The world. Etugatta. That reconciles us in life n'emwoyo. And spirit. Kateeka wansi. Put that kettle down. Leeta ebintu byaffe. Bring our things. Katutunuulire. Let us look at them. Katonda omulungi baffe. Praise God. Tulina obuwunga bwaffe. We have our flour. Kati obuwunga buno This flour is you. Gwe mubiri. It is your body. Katugezeeko kikolamu. Let us try it. Teekamu amazzi gaffe. Put our water in a saucepan. Yesu gwe muga. Katulira. Here. Bwe tubanga tuziika. If we are buried, tukola tuti. We say like this. Fofo. That's it. Olaba buwunga buno. You see this flour. Olaba embuta. You see how I'm leaving it is spreading. Era nsobola okukozesa ky'enjagala. What I want. Gwe mubiri. That's your body. Kati ono ye gwe. This is you. Ono yaani. This is. Kati twagala okukuta. We want us to add you. Mu mwoyo omutukuvu. The Holy Spirit. Katonda kolemu omulimu. And God do good work in you. Tugambye Katonda muki. We have said that God is fire. Egana okutokota. This water ekigatokosa. What makes it ekigamu amaanyi. That gives it ekigafuula ag'enjawulo. Negaba n'entiisa. And it becomes fearless. It is the fire. Kati ne twagala okufuula We want ekijjawo. also to make you a different person. Kakati kino kiwuli. That's what you are. Yesu omulungi yeebazibwe. Praise God. Kati amazzi gaffe. Now our water. Tulabe. Tula amazzi gaffe. Put our water. Kati oyo ye Yesu. That is Jesus Christ. Amazzi gaffe yaani. Our water is Jesus. Yesu gwe muga. Yesu. Jesus is. Anywa ku Yesu. Anyone who takes on Jesus. Taddamu kuluma ki. They never pick us again. Now let's get you. That person has when we add you and Jesus, just do like a nut. That's the person who gets you. He's precisely. Go like they are. What they are. Because he manages you. Yeah? Because whatever I want is what we do to you. Glasses B. Can we get 2 glasses? Glasses B. 2 lighty glasses? Yes. Kakati. Now, tugenda okugatta Yesu kiri kyali kigambo ekitya yajja okubeera kitusomere nga tugatta kati bagenda kutabaganya omuntu ne Katonda kati waliwo omwoyo omutukuvu waliwo Yesu kati omuntu alokoka agattibwa ku Yesu Katonda abakolamu omulimu tugenda nga kibafuukamu babagatte bafuuse ekimu baabo naye akalokoka kakati omubulizi w'enjiri ono yabuulira enjiri tandika obuulira enjiri tandika agenda tandika obuulira enjiri ogenda nga bwagibuulira lokoka Yesu obulamu kati atabula Yesu n'omuntu ono abagatta balirire ddala kimu owulire emirembe mu Yesu kati ekyakola uyo abakolamu omulimu munnange Yesu yatubuulirira tusobole okumenya abajja enjiri ekubuulirwa tugujje mu kigero ekyokuwulira ng'owewulwa okasukibwa sayidi zonna wabula obeere muzito kati tukutabula n'ani
with Jesus. They are making me. Now she's being mingled with Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Today, when you are like a child, your test is back. I know one is trying to test you. No one wants to test you. That's why they are like a joke. Marriage celebration. You look at now we are teaching you that you dance for when you see me dance, oh, that's like a winner man. When you see me dance, that's a winner man. And when you see me dance, oh, that's like a winner man. When you see me dance, that's like a winner man. And when you see me dance, oh, that's like a winner man. When you see me dance, that's like a winner man. And when you see me dance, oh, that's like a winner man. When you see me dance, that's like a winner man. Oh, winner man. Oh, winner man. Oh, winner man. Winner man. Oh, winner man. Winner man. Put some water in a glass. Put some water in a glass. Now the process is still taking place. Let us pray like two good plates. One is going to go and the other person Jesus Zate sitinga kakase owomuntu atuse mu kigero ekibera ne Yesu mutufuniriyo n'akagoye akasobola okusengejja kubanga twagala omuntu awo tumaze okugatta ne Yesu tugenda kubaawula twagala Yesu ekitulema okukola leero otegeere tutewali kitwagala Katonda. And now it's meditating about Jesus. Now they are just meditate about Jesus. When you start Pastor Taji, now he's waiting. He has preached to you. I don't know whether the people of Glass are good to us. Bring them to Pastor. They are mingled. I'm not sure whether the person is ready. We need an empty glass. Now tutunuulira omuntu waffe we see our person. Since he received the salvation, God has combined them. They are one thing. Person who was powerless has gained
this person who is that's why the Bible says, Paul said, don't take it for granted that it is simple. Don't take it simple. Like it is simple. It is very big. It took time. I need two strong men. Omuntu ne Yesu tugenda bawula totya. Tugenda kufunayo abavubuka wano bambula kalevu babiri. Muje baba mwagwe abatatya. Kati njagala munfuniriye abaweereza. We need 2 minutes. Tusobola okuteeka abantu bano. Where we can put these people. Omuntu ono ne Yesu tugenda bateeka oba mu lugoye. Tubawe bali abavubuka. Abavubuka bali. These men. Troubles of this world. This crop is going to be the one. The trouble comes on earth. And it touches mission. And they want to separate you from Jesus. The two strong men. Babiri baliwo abavubuka babiri njagala abavubuka babiri bwana abalina amaanyi tetulina muno bavubuka balina maanyi omulala omu omukazi alina amaanyi kyangu omanye abasajja bentiirira omukazi omulala omu munfunira akagoyi katwateko kuno omu. You want to get one person. Get a portion. And we put it in a pot. And we give it to that man. And he get a side. Another man get a side. And they squeeze. And we put out that portion gets out of water. And it becomes black. Hey. Yeah. And you want that person to become flat. If it refuses, you know, and nothing can separate you from God. If they do it, believe, and get out of God. Now this person, it's you. That person is we have separated you. Now we want us to get another person. And let's separate him. Now, this is where the it's the world. We are sitting on. We are crying. We are happy. We are crying. We sit. Now this rate, they are the troubles of your home. This man, they are the troubles of your work. But that's you. You believed in Jesus. And you left that. You left that stage. That's you. Find you with Jesus. Now you became one. Read the scripture. As they are squeezing you. Because it says that Jesus has to live outside and go. That's another scripture that says that we are given nothing can separate us from us and God. Squeeze them. Squeeze him. The Bible what? Also having. Let us read for him. Omubite yajja wabula okubba okutta
n'okuzikiriza nze najja zibe n'obulamu era zibe nabwo nga bungi. Genda awalala mukyali gw'ekirala bisome nga bwe tunyiga bano. Yokaana 17:3. Balina okwegaana Yokaana 17:3. Buno bwe bulamu obutaggwaawo okutegeera gwe Katonda omu ow'amazima n'oyo gwe watuma Yesu Kristo. Tebusobola kuggwaawo. Tekisobola kuddamu bano bagenda lwa omulimu gwabwe kwawula mazzi gabeere gokka galimu engati n'omuwunga balwawule bube bwokka yaloolo bulofuzukanga bwebanga ebikutwala gyodda endwadde zikuluma owunge osaba ogende zikola ebyazo omwenge ogunywe ensi ekutwale yonna gyeyagala kati erina kikola ng'olimu otyo oli wekka tesobola kikola nga mulimu twagala tudda mubakamungirimu amaanyi sembeza omukono wano n'omulala asembeze mukaveemu amazzi kati bano balina endowooza yabekisoboka ate nga twagala bakitukolere mukwate nako munyole okazikemu amazzi kanige nyiga nebulaza kwata sembeza wano sembeza omukono kwata onazeeno njagala kaveemu amazzi gawe kakati nno fulumayo tulwana fulumayo ojafa bajjamukamula endwadde nezimuluma obumuluma va mu Yesu sijja va mu Yesu va mu ono sijja ddayo omusabo ne bwagendayo asigalamu Yesu fulumano agaanye anava. When Jesus get out of me, Jesus is not getting out. Watch it. Hello? See, now you get the tongue. I'm not seeing any single of Jesus of the leg drop out. Mulosa. What is it? Anything can separate us from Jesus. Squeeze. And pastor is going to put in portion. Gets out of Jesus' side. n'obuwunga bwaffe buno yabaddeku tubulabe nga buddamu kawebuti nga tetwagala tetubutwala mumuzinge mubanyige ekinaku ebalume endwadde zibalume mubanyige bawule twagala okubawula kubanga saali kyalwaniyawukaneddemu ebeewu eri gwe ne Katonda yugwegamba yugwemu yugubiri egamba ti Katonda ng'alabirira abantu ne Sitaani n'ajja Sitaani bw'ajja ng'ayagala okwawula Katonda n'owa Katonda baleke batire Mukama n'Amukama yugo tasobola kunjawukanako tasobola kati ensi bwe batunyingira ayinova Katonda ajja kwetonda ali mwamalaaya ayitirayo Yesu abamusinza Yesu agayofuluma singa owa kamera asobola oseberano n'abalaga ekintu kino batandika ofuluma gy'obuwunga obutiniti munige naye amazzi gaganya okwawuka n'obuwunga mubalange bwali laga abakamera kati ono yeggwe musankuli kati gulira ekiseera kituuka ennaku eggwawo nga kyali gwakitamye kati tuzingulula abaaye Pastor is best being pushed. Quality yeyo. The quality is still the same.
You have suffered a lot. You have suffered a lot. Nothing is going to separate you. Your value. You remain there. And you are son of God. We can't get that fuller like that can split. We cannot get that water, the power in the water. But that's what we mix. And to get that power. It's like when we mix and Jesus, you became one. That one person that became partial. Every person that eats portion that can refuse that I want. Take it by faith. Now let's see. This has not changed. Pastor is eating portion. Let's see that. How is kati mulida stingako omuliro otya bano bonna babadde bakusabira omubi bagenda gamba tuwakusabira mukama akuyima now here we have a fruit. Hallelujah. Amen. Tuina Yesu bafe Yesu wetu sama. Hey, tukoma ukomi kuchama lute. Hey, mukamana Katimino. Now these things are going to mix. They are going to combine. God is going to give you a blessing. After you are no more. Hello. Now he hit this. Now a person has received the salvation. God has given him a gift of singing. It's a worshiping. It's an intercessor. If we get Jesus, all these other things they come. Hey, why should they have you? The things necessary don't have them. If you have the conditions necessary, they will love you. One of them, they are thirsty, they're hungry. Why did they have you? When you have water, you have food. You have the life provided. What you eat. When you eat, you have life. Is that a person who is life? Who doesn't eat? Okay. He has some water. We see when we get the Holy Spirit, it's going to move our life. The life which has Jesus. Life which has Jesus. And now another thing that combines is the Holy Spirit brought our soul.
waliwo omwezi omulala yangu kibalwaisa balala kiki kwegwawo eddembe bafuna kati gwoli mukulu munjagale mayinge ebyetagisa tolina amamagala owulira otya wira yesu egalezaawo batula kati ono yeggwe era muwolokoka ofuuka ki kati singa olokoka nosigala ng'onoonyamuka weyogerwako omwoyo omanyi tunujjakoma bujja kyonongerako ebyamagero bwe munyaguli sirina obanga owoomayo ensi nekwagala ogenda kubeera n'omukisa abaana bagenda kubeera n'omukisa kubanga kino gyoli bino biri wooli buli muntu alina okwagala kubanga oli buli yesu waffe egalezabawo omukisa kiki ekibi kakati ekibi ono yeggwe kino kyekibi eno yensi kati ono yalokoka ekyandikwa kyaffe kibuzi kigamba nti bwe twalokoka bwe tutyo ne tuteekebwako envumbo ne tuteekebwako si kati ono yalokoka era n'ateekebwako si kati agudde mu kibi agudde mu kibi n'ono omukazi watalaatambula n'agwa mu kibi abadde muweereza mulungi sente zitutta omutima gwe ensi n'etandika omutani n'atandika omutambula ekibi ky'ensi n'amutabula ono omulokole n'afumbirwa mu Linebiya n'alivaamu n'akola guno omulimu ensi n'emugoya ati ali omwo amazima bwe tunoonyakose akolima abaana b'abakolimi yadde mulokole yadde muweereza naye emmeemeeye obwetaavu bwa sente asobola okufera asobola okutta abamu bakolira amakanisa yakasa mulogola mu kanisa yesitaani amugoya wano n'avaawo n'agendako esawuli nayo neemugoya n'afuukako kadaama n'avaayo emyaka 2 n'akomawo nga talina yadde 10 zonna bazimubbako ensi n'ekwavuwaza n'osinda n'okaaba n'okomayo kati ensi kikyeyagala kino kyekibi obwenzi nebukuyingira obutaliku nebukuyingira abantu n'okwata n'embali yalota kati olunaku lumu tuleeta yesu waffe twagambye yesu kyeki yesu kyeki kati katufune yesu katufune yesu si kaveera yesu mazzi katufune yesu kati yesu ono n'agamba naye enseeno yawonyesa ekimala n'agamba kanve yesu kati yesu n'ajja maama kwata gwoyoze gwakagereko gasobola agokya yiwa kuno kati yesu n'ajja and then Jesus comes. omukazi ayagala funjo kiraddala
baba matunga bakuwalana tomanyi kati Yesu n'ajja balingamba nti ekisa kitonya obulamu bwaffe okuva mu bwakabaka bwa Katonda. Olw'omusajja n'agamba weebale Yesu nkomyewo gy'oli. Yesu n'amulongoosa kati ensi erina eseka n'egamba namuwonoona. Katulabe ono ekiriikye kiragwamu ekyokunywa omwenge ekyokutamiira ekyobwezi ekyobusi kyamufuula ekyo kyekyakyagalaa. Kati asonyiibwe Mukama n'amulongoosa n'agamba kati Yesu nkomyewo naye n'akomawo mu kisa kya Katonda. Yesu n'amukola ki? Balabulizira enyituulira Yesu ng'anaaza. Yesu ajja kuzirazira Yesu amunaaza obwamala yamuvaamu addamu anyirira yensi n'erowooza yaggwa yadde awogeetwayabamusabidde olamugenda kyo katestinga katestinga eki kati atuuka mu maaso ga Mukama mutumeekimwolide kati mutumeekigamba munembawo tibamugjayo omubiri aguvaamu kati tumaze okukuwana omuntu avudde mu mubiri kanabikavaawo ndoza omulege toyinza nakikiriza toyinza kiro yadde okiteerera taliko yadde ekibi anirira. Kati bwe tutuuka mu bwakabaka bwa Katonda babegamba tuli batosinza tuli bembayibega tujja kubeera mu mwoyo leeta omwoyo bagambye omwoyo kyeki gwe munnyu gwaffe yemuki kati tugenda elisitaani awoza Mukama ye agamba tuli mu ggulu tuligida bantu tulitwala obwakabaka obwa Katonda tulimbira wamu naye Pastor yeye ibadde mubisome taliiko kabi ensi yemanyi the world knows agenze mugere naye kati eggulu biri mu kulaba bibala nawe wammalaba tobuulire byako tuwulire obwa Katonda tulimbira wamu. Let's turn about. Now the devil. What? That's how. What color? He does to us. To separate us from God. But God, when a person receives salvation and they become one with Jesus, He's put a seal. The very poison of sin. The Bible says, what you ask Him has not been manifested, but that's what you are. That's what. That's it. It doesn't allow that sin to be